yabadde bweti kujja proposinga mu kaseera akatali katuufu mu kifo ekitali kituufu na mu ngeri etali ntuufu tosobola kujja proposinga muno with the cameras kuba sibyagala bwe mba nga sivangayo okupostinga ebyo byonna yeyabireese by the way nga guys gamba wa mazina y'ebbanga ddene liri awo I think tubadde nga myezi esatu tuyingira ena kati awo siraba proposal wegira kanganze future sigiraba tumulaba mu future nga future sigiraba simbubi nga sigiraba mwali mwegaseeko naye okwegatta abantu beegattanga naawe abantu beewa obudde emyezi esatu nga wapapa okwegatta naye emyezi esatu abaana bamenyera just one day ne ku ssaawa eyo wamusangidde n'amumenya owooza myezi esatu nze mba mugumiikiriza nnyo ssebo hey ndi mugumi emyezi esatu mingi naye nze nabadde sobola kukkiriza propose eyo muno omuntu olaba nga kibulamu si ye muntu omutuufu kunkolera propose kati abasiru y'omusiru agenda veri avume biki abawagizi ba Arsenal ng'omu ku bawagizi ba Arsenal oli otya gundi ashabata oli awo nakulabe wakingisa hanga okubasama ngoye zidda wezitu nga zidda ku mutwe gundi mu extra Maria Fulo engamba bannange kiki kino naye nina okuwagira kingi nakulaba ng'owagiza maanyi ovuma buli ekikuyita maaso nzija nekugambako ashe oli otya no nga gosinika kyebyo nga nokakasa ate obuwagizi obwa butuusaawo mutulemye nedda wallahi tutandika kunnyonoona sokuleka nga tetundagenda mu proposal gye bakkoledde gwe gundi lipazo omulaba kyabakolera omuyimbi lipazo talisobola yo mwana mundongo naawe oli kabaka already kabaka oyo mwana anoonya bisubiko yeekwata njagala kubuuza ku nga naye mwana liripazo ye mulaba naye oba ogambye nti yeekwata ku bisubi oyo mwana naawe tabalumya na mutwe tetwagala namuwa nnyo obudde kyekyo nno ekyasuula mwami gundi kuwalampa be batasobola eriyo omuntu asobola okwogera ekigambo nekita kale eriyo omuntu asobola okuwa order njagala tukole kino abaana ne bakikola kati liripazo gwazanyira kalabe katamumanyi asobola okuwa order asobola okuwa order nagaa kale mwenna mugyeyo kafola eriripazo ne bagimuggyako kyekyo kulika proposal nakulabe bakolera proposal gwe what happened soko mbuli ekiki kyatuuseewo proposal n'ogigoba omukato omwagala mubi bwe kisoko mbulire by the way Asha tuli ku that with media just go subscribe like follow Asha bamukoledde proposal olunaku lwali lwa mukaaga ekiro nze video bazimpereza mu kiro nga nebase ne banga mu mwala wuuno bamukoledde proposal akasusa ebimuli abikubye omusajja ne baga nedda tekisoboka bagenda okumpereza omuntu nga mmumanyi nga ye Asha owaffe gwe twaleetako wano emabega anoonya emirimu abasajja bamwettanira agobona simanyi baagala mulya lwa mirimu kati ate wuuno yafunye omusajja amwagala amukodde proposal n'omugoba naye nga ekisinga obukulu mu byonna oyagala okusuubula China buy with Joseph ye company yokka eri China gyotekeddwa okwekwata gyekwate for consultancy omanye obutale bwe China butambula butya oba oyagala kulambula butale bwe China mwekwate ajja bukulambuza oyagala bintu bigula bikuleetere Kampala mwekwate kago warehouse weziri wosobola otereka ebintu byo okitegedde Asha oba oyagala akamotoka vugamu awo kuvulumula sente ku kibanja mpola oyagala ino motoka oyagala kukyusamu bakwemu endala bamuyita Sula Motors bakwebuwe ng'ate abandikuwadde motoka obagoba omuntu akolera proposal akolera kimuli kya sente njagala motoka yadalese n'ekimuli kya sente zinabye roses za red n'okigoba nga ziringa mmeka bwade bwa meka adde bataano kyekyabugobeza nedda si kyeŋŋambye ombuuzizza bw'abadde bwa mmeka owulira otandise okunkemaakema
Ombuliza babadde bammeka ne kuba babadde bataano. Funa emmotoka ku Sula Motors ojja kugenda awo Makindye mu junction ya Salama Road ekidda ku Salama kidda Kibuye kidda Makindye waggulu ku kooti then ekikirira ku Entebbe Road awo ku gundi amafuta bagayita Africa Oil opposite Sula Motors waali ojja kuba ofuna emmotoka ya kabiji oyagala. Bwesooka ompitie mu kiki bwabadde butya bwolo bwakedde butya sooka ojumisa Esimanyi nange ejingiza bitandika. Notandika what happened? Twabadde mu bbaala ne Shifula. Shifula ono waffe wa Shifula oyo Twabadde naye kyali wange. Twe tugenzeeko out eyo. Iyo ebbaala ye yempa emiri sitwagenda nnyo mu bbaala by the way. But twabadde yeekase ku Antonius. Nga tujje situgenza and even twabadde ne deal n'omugagga ng'ayagala tuwa akalango ka Valentine nga waliyo alinayo Nantongo ku Valentine. oyo Antonio Nga tulinze okuba naye yazze leeti era ezo zonna abo bonna bwe baleetedde ebirabo biki twabadde tunnamulaba. ng'olusawa meka I think zabadde ssaawa nga 5 ez'ekiro. Okay. Kati twabadde awo tulinze omugagga tuli ku byakulya byaffe titwalabidde ab'ebirabo gye baafubutuse ne proposal mubazze proposinga Aisha. Olinayo ekirala ky'ombuuza? No, like take me through kuba nze sibitegeera cause nze nalabye muntu kwekyanga saagala bimuli byo bikasuse obimukubye. Bale sigenda kwogera bingi. By the way saagala kwogera bingi about that. Naye gwe kyewalabye kyekyo. Omuvuka mumaze ebbanga ki nga mwekwana? By the way nze nali mmanyi omuntu opopozinga omuntu oba olina okuba nga mwetegedde, olina okuba buli omu ng'ategedde munne ategedde empisa za munne nga mwewadde obudde. And even me hate cause ne ku TikTok yange oba anyway oba oba ku status oba wa sipostinganko omuntu gwenjagala. Sibyagala, saagala love yange giteeka mu social media naye gwe bw'ova eri n'ondaga nti gonjagala kyokka nze musinga okwagala social media naye ate love sigiteeka mu social media. Naye ensobi gye yakoze yabadde bweti kujja proposinga mu kaseera akatali katuufu mu kifo ekitali kituufu na mu ngeri etali ntuufu. Tosobola kujja proposinga munno with the cameras kuba sibyagala. Bwe mba nga sivangayo okupostinga ebyo byonna yabireese by the way. And even kusaba kati simanya ani asharinga videos cause ziri kutambula nze neekanga oli apostinze alabika oba yabadde ayagala akikola ndabise I don't know. Nga guys gamba oba mumaze naye ebbanga ddene liri awo. I think tubadde nga myezi 3 tuyingira 4. Kati awo siraba proposal wegira oba ayinza okuba ye nga yabadde alinamu interest nga ndaba mu future kyokka nga nze future sigiraba. Tomulaba mu future? Nga future sigiraba si mbubi. Nze nga sigiraba oba kale nga nkyamwetegereza but teyampadde budde. Yes. Mwezi 3 mulina mwe mubadde mutuuse gwe naye kuba oli omuntu okuvayo ku propose nga kitegeeza bingi bye mubadde mukoze muba mulina bye mukozeeko kaawo. Nga nze muntu eyeewa obudde. Mwali mwegaseeko naye? Okwegatta abantu beegattanga naawe. Kati anti Gwe teweegatta? ndolabika wamuwoomera n'agamba kati ono omuwala sobola muleka. Ekyo nga kirawo nnyinza singa bwe nkugambye nti ye alabika future abadde agindabamu but nze nga kibulamu. N'abantu beewa obudde emyezi 3 nga wapapa okwegatta naye. Emyezi 3 abaana babamenyera just one day. Ne ku ssaawa eyo wamusangidde n'amumenya owoza myezi 3 nze mba mugumiikiriza nnyo ssebo. Hey, ndi mugumi emyezi 3 mingi. Biki ebyasinze okunogamba mbuno si ye muntu gwentekeddwa okugenda naye? Era wabaawo sasa byogera kuba I think esi y'ensonga.
No, yensonga kwa yensonga lwaki waganye proposal ye n'ogamba no nedda. Qualities z'ogamba nti zino tazirina. And even kambagambe ne kino wadde okimanyi osobola okuba ng'olina tugeze yagala abantu babiri. Mbolina No, I'm just saying sige muno bennina. Okay. Ng'olina abantu babiri naye omu ng'akukolera nnyo ebintu like ng'akubeererawo nnyo naye nga taagala cameras. Ate omulala lwayagadde okukolera ekintu ekirungi ng'agala akikolere mu kamera. Kiwadde okimanyi. I know bangi video ziri kutambula naye tanazifuna mujja zifuna. Mugenda kunvuma era nga mulaba nga nze ow'empisa embi. But sigenda banyonyola bingi nze. Naye nze nabadde sobola kukkiriza proposal eyo. Oba bagenda kunvuma tebamanyi nsonga lwaki. Ati ensonga gye twagala otunyonyola abantu sirina kintu kye ngenda kwa anvuma anvume. Ayagala okunvuma anvume. Kubanga sina muntu gwe ngenda controllinga nti munange weeyise bw'oti nedda. Oba kye ngenda obbagamba mubaamu abantu. Mulimu omuntu gw'ola anogaba nono bw'ayita proposal njikkiriza keebe mu kamera. Mulimu n'omuntu olaba nga kibulamu nga kibulamu nga ye lwayagadde okukolera ekirungi kamera ate kitinzi. So sigwe gusoose okuleta kamera ye ngo takikolangako naye by the way eri bawala bangi nange nkyagala mu bulungi ekyokukolera surprise bimuli biki mu bulungi negwe sooka weebuuze era waliwo ensonga gye saagala kwatula. Wabadde oyagala eno proposal ebeera etya? Wabadde oyagala ebeera etya? Alaye kale kanjogere bwe ntyo aleka si ye muntu omutuufu kunkolera proposal. Kankyogere bwe ntyo. Kati abasulu y'omusulu agenda veri avume biki nze I think nakugambako even last time. Nze siri muntu nnyo 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 ali awo omuntu ow'omululu agala ebingi ssente biki. I'm not that person. Njagala ebintu ebirungi mu mirembe saagala bintu bya kwesikaasikanya. Kati gwe agenda okunvuma simanyi wekibadde kigenda kungasiza nga nzikiriza ebintu ebyo mu kamera naye ate omuntu ye nga tatuukiridde ng'omusajja. Mubadde mwayombamu bifo nga tanakola bino? Ova n'okuyomba mulimu obuntuntu nga mamadi mumufunamu obutakkanyako. Yes. Kati ye lwayagadde ogamba nti no comeback ye naga agikolere mu kamera propose ebyekisulu ebyo. That's why. Kati abantu be mutagenda kwagala kimba mubawe essuubi lwaki ogamba bagenda kwagala kyekyo kyewakoze bw'otagenda kwagala lwaki oba omuwa essuubi? Lwaki oba okkiriza wajja nakwana n'okkiriza gani in the first place nti ebintu qualities z'olina nedda nziri wange tezikola. Timba sinnamwetegereza kulaba kikyali temba ngana ki mba nina okukkiza tugenda bwe twera bwe twetegereza bwensanga toli tomalaayo nga nkuba namwe we mukolera obutamalayo kuno kuvaawa nga tosaanidde olaba kuba omuntu wajja body appearance biki n'ogamba kamukkirize nga bwe mwetegereza. Kati mbuulira ku biki ebireetera omuntu ogamba nti tontamalaayo kuba wano wajja mu bugunira omulaba osooka n'okkiriza nga mwetegereza right. Biki ebireetera omuntu ogamba nti tamalaayo? Ekintu kiriwo ekiti ayinza okujja olusi tamalaayo kale mu nsawo kankyogere bwentyo ng'empisa enneeyisa olaba ayinza nedda leka kitegamba omunaku ate ogambye mu nsawo ngambye ngezezza bugeza nga kiyinza osangibwa nga ne mu nsawo. Ali n'ekyokuba proposinga omuntu mu kamera mwana kinene kuba gw'oba tomanyi ngeri gy'atambuzamu bulamu bwe. Omusajja yaleese ebimuli n'eccupa ya kiraabu yabadde awo. So ccupa ya kiraabu nedda abantu babaleetera wayini bakuledde eccupa ya kiraabu. Nedda labayo nakugambye leka kola bino bintu nedda eccupa ziwedde zaabaddewo nagambye twabadde mu bbaala nga waliwo ebadde azinywa. Kandi yabadde azinywa shifula anywa kiraabu. Kati namwogeddeko wabadde ne shifula wantugambye wano wabadde ne shifula si gwe wabadde ozinywa. Sinywa mwenge bambi nze. Kati shifula anywa kiraabu.
omwana Yee, oyo ka- kyatanywa shifurowooza mba anywa kiraabu mbali njagala shifa tumujje muzene ensonga abbo wamuleesedde muno naye naamwogeddeko wagemu abadde babiri ne mugabo buli badde anywa kirabu zaabaddeko ku ttebo kale anyway tukitwale bwe tutyo zaabaddeko ku ttebo yaleese kimuli kya 15 nekikunyiiza Sinagamba- obadde oyagalako sente mmeka ku kimuli nedda baneetwowabya bino bintu sinnagambako mbunne sente ze zanyiizizza nkugambye omusajja alabika abaali tannatuuka ku musajja oyo alina okukola proposal. You understand? mwali ezimbye empola tannatuuka atya Niko proposal mu kamera ogimanyi nti nno obaogobye buli omu no ndanzi labayo kyeŋŋamba tasonendeka nedda labayo gwe teeroni ndi muwala kati nekino kankigambe ndi muwala tulowooza nti nonkwanibwa omu bangi abankwana nange bangi kati nga bwenkugambye nti ye ayinza okuba abadde andaba interest kyokka nange nina gwenjirabamu nina gwendaba neŋŋamba nti ono bw'akikola nzikiriza kyokka ye sikimulabamu kyokka ye akola ki akindabamu nedda si kukyanga balenzi eze oye katontegera bulungi nze yoyoyo okyanga abasajja si kukyanga basajja kale nyinza okuba mbadde naye abasajja babiri era kwe kukyanga kasi obeera n'omusajja nedda omusajja babiri tebaba bwenzi kati nolo let me ask you bw'aba nga sister wo tomwagaliza omwagaliza kibi omwagaliza kirungi naye waba yasazeewo okwerondera kati ekyo bwemba nga waliyo asinga ono byali okukolera mu kamera nga waliyo asobola okukola ebintu nga not in the camera then gwoba oyagala ojja kukkiriza singa tyaze na kamera at least nandigambye ati hey okkiririzaamu awo jesi abaliwo ne babalaba nodeli n'omugamba naye nkubuulire etawagimpale nesi ekikyabulamu soka weetereze naye mu kamera buli omu aba ategedde naye oli gweyagala ategedde okitegeera kati kino goba ebintu byonna wayagadde egamba oli nti kano sikaagala omuvubuka onaafaanana atya gwalabye eki muvubuka mulungi talina bambi talina buzibu nfaanana talina buzibu muvubuka mulungi talina buzibu but siri ku muti oboola jale kuba ayinza okudda eyo nanziza baakafaya siri mu muti oboola naye nze nganze anti yayagadde okukolera bintu mu kamera ate I think yali osasanya video ezo oba abamuko kubanga bw'oleeta bane proposal mu kamera ogimanyi naye gwe omuntu alina proposingira mu kamera oba olina okuba nga omwekakasa nnyo nga naye yeekakasa biki byagenda kukola byonna kuswala kukola biki ye yabyeleetedde sinze olina proposinga munno ne munno bw'osoosoka n'omubuuzaako nti owaayi bwekiti omusobola n'omukomerereza nti singa mukuproposinze mu kamera biki kiyinza kuyisa kitya naye gwe from nowhere ekyakamera si kibi namubbaala kikuba kunswaza okwo kunene nnyo ebbalo terogigendamu eyo ebbala empa emirembe by the way sigendayo kubanga kukola kimu kunywa mu kukola kikuba sigunya ogibeeramu naye empa nnyo emirembe era ntera okugendangayo yekasenko Antonius nti no ebbaala mwolabira abalenzi ate mwe bakuproposing batandika okwewala nkugambye empa emirembe ntera okugendayo naye buli proposal esinga zonna wabeerawo ku kamera ani mikwano gikwatanga kisinziiraani saabyagadde kamera waliwoozeza ku barelatives boona omuvubuka be yagambye nti n'omuwala kugenda opoproposingira ebyo byonna yabireese yabadde yagenze okujja nga olwedde akimanyi gwagenda opoposinga bizinzisa sikupostingangako even ne ku status simuteeka nga mbeera mu byange bizinesi bulangwe bampadde biki sipostinga musajja gwenjagala ye yali akupostinzeeko apostinga neze sisobola kitegeeza olwedde yakulaga dda nti yakwagala bitole n'abasajja bayaaye abawala mwenda obadde olaba ekyo kyokka kyewakoze kyalaze nti muli benzi oli mwenzi siri mwenzi leka kukikkaatiriza siri mwenzi okugaana propose nabadde siri ready naye bannange musango omulala ne bw'atandibaddeyo nze sibadde ready nayo bannange buno obufumbo bwakwe okuproposinga muba temugenda mu bufumbo
Kisinzi. Okukwambaza empita kitegeeza bannange Kusibiddawo kusibiddawo mu kamera. Nedda. Olaba wasibiddwa okukyala kati ono gw'oyagala wabayita kwagala. Tubeerewo jafuna omulala naye ebintu by'omu kamera nze siri oyo. Akozesa manya ki ku TikTok? Nedda. Gino nedda. Kati mugabire abantu abalala munnanga. Bamunoonye. Kati ky'otoyagala lwaki tokiwa banno? Lwaki omulemera? Kitegeeza naye okyamukuula. Oba ggwe. Webaaza neze ndi muwala. Era singa ki? Singa ebitabo teyabikoledde mu kamera ate singa banandigambyeko n'enzikiriza. Mu kamera kinene. Omusajja yeegaganudde aleese ekimuli kya red aleese obw'ettaano ettaano n'eccupa ya kirabu n'eŋŋamba kale omuntu wa romantic bw'atyo. Eccupa ya kirabu zaasangibwawo naawe. Omuntu wa romantic bw'atyo. Zabadde ku table already. Mwe romance mwagala efaanane tomwagala omuntu akole ki? Bye mulaba mu firimu babibakoledde mukaayana bukaayanya. Proposal wagigula. Bayiza mbadde nsisa nasaba kwogera bino bintu. Nze obulamu bwange omuntu akola ekintu abasajja mwekaza. Omusajja ye muntu akola ekintu. Omusajja ye muntu gw'osobola osanga n'omukazi wali n'omulaba n'omulaga nti omulabye. Nadde ewaka n'akubuuza obadde ondabako ki? Obadde onnondoolako ki? Business ozissa mbadde bali business partner. Kati yakikola ekyo. Bingi saga byogera mu kamera. Mu myezi 3 akoze ebintu bingi ebituuse okwotamu. Bannange bingi sisaba byogera mu kamera. Kati ekyo simanyi na kigendererwa wallahi siyinza kulimba. Oba naye yabadde ayagala kundabisa nze simanyi. Ebyaddala simanyi. Yes. Ko yabadde olaba. No yabadde ayagala kulaga bona abakuliko nti ono kati wange. Ne bali ekiyada akoze yadalaga abawala bona gwe obadde olowooza nti abaagala nti bannange nsazeewo ono ye mukyala wange kati. Ebyo abasajja mubikolanga. Asaana okudde asobola ekikola wano eno enzikiriza naddeyo ne bamunenya n'agamba ye yaŋŋambye mbikole. Mwe abasajja mwesigika temuli bangu. Naye nga tujja kukitereeza mpola mpola. Soko mpe ku post gye wataddeyo kusomera comments olabe abana kye baagize. Leeta TikTok. Eyange oba ey'omulala. Yo ku page yo. Ate ey'omulala lwaki tugenda kungana ku yo olwedde baakuwadde. Musajja watu. Wayogeddeko ko naye okuva ekyo byabaddewo. Nedda. Ye yakubiddeko. Nedda. Neta nakubirako. Kijje kiti. Ate munneekubirako. Naye abanvuma era banvuma empola kuba ebyaddala eddala nga tuzze mazima kino ekintu mukirabanga ekyangu si kyangu ebyaddala propose naye era naye abaagala ebyobwerere n'abaagala ssente be bali okwasama. Togamba abantu kwasama nnyo. Be bali okwasama. Si be baakutumayo. Government yabadde what happened? Olaba abantu beebuuza ki ekyabaddewo? What happened? People want to know. Kyogamba bunaba bini proposal yampaka. Naye nga muno lwaki omukola bw'otyo? Omuntu aba tunoonya abasajja batukolera ebyo nga ggwe odda nga odda mukulya woota. Owulidde abawala banoonya babakolera ebyo. Bagende bamunoonya simulinaako buzibu. Oba wano wajja famous n'otuuka ku TikTok olina abasajja bangi nga bawadde weewala bakulabe. Si basajja bangi. Kale eriyo agamba mbunozi ye bba wange njagala omulala aveeyo agaye mbuno oyo mukazi wange kale. Eriyo ali eyandaba. Yasamira muli oluvaawo mbu njagala musajja ali serious. Kale kyekivumo nkiddemu ekyo. Matu lunavaawo ng'onoonya musajja ali serious. Bane buli omu abaako ne interest ye. Musajja wembanga proposal nagiga nkitegeeza waliwo ensonga. Teyabadde type ya musajja alina proposing. Type ya musajja kigwe oyagala.
Dosye kiki nkugambye nze bana njagala nnyo omuntu no tuwe type y'omusajja gweyagala omusajja gwe alina okukola ebyo omusajja alina okujja ng'ategeera omukazi kyeki nga ne bw'aba asobezza nga sootegeera nti nno nsobezza ne yeetonda amanyi nti nno omukazi alya amanyi nti nno omukazi ayambala wali asulawo oba osobola bitegeera ne muzanya at least musanya 50-50 but bw'obanga 50 eyo gy'oyagala okukola oba kali 20 eyo gy'oyagala okuzanya nga gwe ye era n'omusajja omulala ali eyo nga gwe bibyo oyagala bikolera mu kamera nze situukayo ebyaddala era abanvuma bunvuma abamu bafa ssente abamu banvuma okuba balabye ekimuli kya ssente naye ssente zimmalaamu kuntunza mutima gwange nkya ntandike kukaaba kale singa nnamanya kale singa nnamanya mulimu agambye mbuno omusajja kirabika yayenze kati yeeguza ebimuli omusajja yayenda soko buli nkugambye nze n'ebintu byange mbikugaana naye siri bikugamba direct ze mmanyi obitegedde wakikonyeeko wali kati waliwo akizimu wano kati njagala okikakase omukakase omusajja yayenda asijja temutegeera totugatta ffenna gamba oyo owuwo togenda vuma buli muntu olwokuba omuntu omu yekka ffenna twakukwana era mulimu abasajja batategeera kale genda n'oyo omu gw'obigamba yayenda bwaba kibi ky'omusajja kyasobola okukola n'ogaana okukkiriza propose yo walaayi yayenda gumu ebiri naye gwe naye mwe abasajja mulina ekizibu mbuulira mwe abasajja emitima gyammwe giringa gya pipa buli omu muba mwagala mumuteekemu buli omu omukuya n'omugabo ndi ku mutima mwegyammwe tegijjula nze mundakasa nabingi nze waliwo wentuuka neŋŋawo no tubireke saakwogera bingi saagayo kumwogerera bingi kyo ekiriwo kimala kasaayo kitegedde oba toyagala muntu lwaki omumalira obudde mujja kubonaabona tewali agenda kubonaabona kati ne by the way let me ask you nga bwe nkugambye buli omu yeetaaga ebintu ebyo bikolera buli muwala ayagala nnyo ka surprise ako ne gwe teweebuuza lwaki nagaanye gwe tosobola kyebuuzaamu kitegeeza waliwo ensonga ennene waliwo n'agambye yamanyi ye yategeera lwaki obadde osirise ennaku zino ng'oli mu bufumbo olina ebiko waliwo akuwuuba nze siri mu bufumbo mbeera wange Aisha wange onkoze ekimazima people are surprised you know the person gwali basuubira okukyakalanya omuntu nena kati kambuuze temukambuuze ndi awo omutima ogwange munange nze era mwamanyira bali kukwatibwa abantu nnaku nga nze nkwatibwa bambi kamuyambe bambi kamwagale none ajajinze lumu mulo olabika osula wansi nakisi nedda labayo rumu yange yeno wulira nedda si yeno kakkana eno video nabadde wa neighbor wange kati kankolage rumu yange nedda bibadde byansobedde ng'ennyumba yantamye nedda ne kankolage rumu yange wadde washifura naye waliwo neighbor wange nabadde ntudde video nagikoze kiro ankulabe ka video kaliwo kaliko ennakola wone wange always wembeera wanasi ne bagikuba bbiri namwe ebitebo omusajja bye yakugulya gwaganye proposal wamugyayo mukyalo mutabani we ali kuddayo ku ssomero bwe awo nabadde wa neighbor wange badde byansobedde neebuuza kyenzizaako mbw'olina bangi kati walemeddwa okulondako why don't you choose one londako omwo olina bangi ate nange kyensosa okugamba abasajja olina bangi kati obuzaabuzibwa ate mbuzaabuzibwa abamu bajja sibategeera kati engeri gye bali abangi nedda siri mbuuza ggwe sirina abasajja bangi tebaliiyo eriyo agamba mbuno ye ebba wange aveeyo agambe kale aveeyo ayombe yerabye propo aveeyo ayombe
No. Ku kyewakoze ono bakyasobola ovaayo. Golza wano rafule yakozesa ssente nga mmeka olowooza ze wayinoonye? Simanyi ate ze ndayinoonye bwe ziba ssente zizajja ate kimuli kya ssente mmeka? Manyi Obuntu butini nnyo naawe. ebama bye bikunyiiza wadde ga proposal nga nnene. Nedda gwali okubiyiwa ate n'ogenda kunvumisa abaana gwe gwali byonoona. Nze nabikoledde. Nedda anti togamba nabadde njagala Mubikola proposal temulaba? nnena. Wadde oyagala proposal I emekuba think- mu bbala bakutwale mu woteeri ennene. Nedda I think si musango. Temunjajinga nnyo. Buli omu abaako n'ensonga ze lwaki ate buli omu abaako n'ekintu ky'ayagala. Onagambye omukazi w'amafiga mugende empola muli bayaaye. Linda oyo kyaba naye bakimukolako nera si bwendi bambi nze nkozesa mazima nabadde nkozesa mazima yandi neebuuzizzaako at least ebintu ebimu by the way si birungi kukolera mu kamera ate ku bantu abamu olaba singa nali mpostinzeeyo kuba omusajja n'omu kwa kaunti yange ekyo wandigambye kale naye nze siri used kupostinga n'abantu bwe batyo gundi yankwanye si postinga wali obirabyeko postinga si ekyo nze siri kupostinga basajja bange baabwe babapostinga gwe ki ekigaana saagala bane buli omu abaako nekyayagala nze si postinga omusajja gwe njagala ndi hambo nnyo nno nnyo mu relationship oli ono eyayagadde okundabisa gwe proposal omaze ebbanga toyogera na munno lwayagadde omukolera kanjaga kakolere mu kamera kyaka waliwo ensonga oba anoonya mawulire nakyo nga akiŋŋambe nedda ddala osirabayo genda bakusabire oba weesabire comment yino wano nze olwedde neesabiranga ate nga weesabiranga okoleeyo ogumusango olina omwoyo gwa kyogamba rejection gukutambulirako lindako kyogamba muno gwe buli musajja gwe buli mukazi gw'okwana obeera omwagala ate nze nkwana bameka olina omwoyo gwa rejection nti n'asuubidde okutwala gwe kennyini omugaana weetaaga osabira bakunyiike mu kadiba pasita ani agenda okunsabira nze simanyi byabapasita banfunyeyo pasita agenda okunsabira nawe okkiriza nti oliko omwoyo gwa rejection gwe alaba nga olaba babana bagambye walaite ohambu mbu I'm looking for a serious man after mbu I'm looking for a serious man ali serious azze omusajja akubyaka obeeze ngoye yakomaze ambala ku Christmas azze yenna anyiridde ngoye zirya Christmas azijjeyo olwo mu February mwezi gwa love proposing dalese kimuli kya 15 kuliko emitwalo 655 echupa ya kilabu n'ekimuli oba yakironze wali akireesa naawe buli engeri gy'obyogeramu ng'okkiriza ebyo nga nange mbeera waawo abiri nze mbyogedde si byeyaleese bwe bityo ne buli omu abafuna ekyayagala kyekyo obweta bwa wano woba okupaaka enkadde ku madala ng'okkirya ke yabadde aleese abatunda obuweta buli feeka awo ku madaala ga paaka enkadde ng'ogakkirira abasajja bayaaye sitemuli bayaaye kale olaba omusajja omuyaaye omusajja akukwana kati balaba neekambagaye kino omusajja ajja mu kiti bwe kiti oyo mugoba aba muyaaye omusajja akubira amasimu akulabisa mama sweetheart bwe mugendako mu ka restaurant yajja nappiriza n'asegula akatebe n'otuula bano abasajja bwe mutuuka ogenda kulinnya emmotoka n'avaayo najja naggula oluggi ababayaaye aba agenda kusika omutima gwonna bambi aba akola obuntu bwe batakukolangako oterebuka omutima omwagale bye yakola n'ogamba kanyira mu watayimu sigenda kwogera alina emyaka emeka ali mu 30 akola mulimu ki mutuguleke naye ng'akola yagala munoonya no like naye ng'akola yes akola yesuza bulungi
Labayo nkunyonnyodde nze bane sigenda kwagala bineeno byendaba weesuza manya biki gwe nga gw'oyimiridde otya nze omusajja gw'osanga n'omukazi naddayo awaka n'akubuuza n'omukubya essimu n'akubuuza mbu gwe wabadde ondabako ki obadde ongobererako ki ebyo binonsensi ng'ebyo by'ekisirusiru ebyo olaba omuntu ng'omulinamu interest ng'omwagala kiba kikkakatako okumukuuma okumanya wa waali ayimiridde ate biki byakola atamu etegeeza wamwagalako naye ku mutima ng'omuntu ne gufa kati si kyayagala ndowooza kyataamanya kano kwade nga kwetonda n'aleeta propose kati ndowooza bakitegedde abamu bakyuse comments zaabwe waliwo akuwagirayo kamukwano go wamma great work twakoowa cheating men who come back in the names of sajja bayaye ono mukwano gwo simumanyi yeeyita nedda baba bamanyi abaana babakoze ebintu Pretty Baby 256 mumunoonye eka alabika naye simuyaye mulwadde nedda abaana babakoze ebintu mukwano omusajja ye muntu ajja kukukwana ne wallahi nga takwagalangako okuleka yakuzalamu omwana ng'okyasoma wakagala basajja bameka batini omu balabika balinga babiri awo notandika okulimba yakuzalamu omwana tewamwagala kwesiga kuba kati oli ono yali agenda okuproposinga mwegatta olina gw'oyagala mulala kati lwaki oba ombalira abasajja no kyesi kuba kubalira njagala abantu bategere nti ensobi teri kwoli yekka naawe obadde neyemba nnyonnyodde basobola yes naawe obadde okitinga obadde n'abasajja babiri obadde n'omulala nange ne nkugamba nti bwe wabayo omusajja yenna agamba nno yebba wange aveeyo agambe oyo wange biki nga si muntu agenda kunneetuggako nga simumanyi kwagala kukola mawulire owaddala abantu beekaza ajja walajja kuva eri omuyayi ajja neetuggeko agamba oyo mumanyi abadde mukazi wange biki wallahi nga simumanyi naye bwe wabayo omusajja byaddala nga mutuufu ngamba tubadde tweyagala naye walowoozeza ku mikwano gye gyali gimwerekeddeko kuba tewaswaziza bo balowoozezaako ku future yange waje bagitwala mbo tebyakuzibwa na mpisa kati olaba abazadde we batandise obbateeka mu bintu bino lwakwekoza bintu bitakwatagana biki ebitakwatagana tebakukuza na mpisa nelabi SQ kati lindako bwe mba nganya ekintu kyesitawulira ku mutima kukola kyemmanyi wano Abanayuganda baganya ebintu by'ekisiru ebintu ebyokunyigirizibwa bye basinga okwagala oleka naye tolina mpisa ono yagenda n'ekintu kyono tebakukuza na mpisa kale tunaba tuli awo nga okaaba omusajja omulala ng'alina kyakkoze ng'okaaba gwogenze naye kyokka olese akwagala ogenda n'omuyayu okubonyeebonye ojje mu kamera wano no you guys mugenda laba videos gwolaba kiri mu videos naye gwe tofudde ekiki kyange kiri ku mutima mbu naye ebiwala ebibi oba lwaki mwewa importance ndi mubi nze tombuuza nze nsoma comment bingi bagenda okunvuma mbuwewa importance yes ate ng'oli gubi yes kambeere naye yoyo nze sigenda kukkiriza kintu ku mutima kye saagala ekintu ku mutima kye ngenda okubalaga bamunoonye bagende kale bye babadde bandeetedde bagende babibaawe sente ekimuli kya sente kikyaliyo kirabe ekyebimuli kyennasubbe nga nkitwalawa kati nabadde nzigyawo omutima ogukkiriza ebintu bimuli by'omusajja ng'empeta njiganye tebuba buyaayo obwo mpeta wadde ya gold diamond nze seetegeeza nakwetegereze twabadde budde bwa kiro nga empikasa nalabye nga aggyeyo akagundi k'empeta ne nga ndowooza nozaleka ekyo twagala kiwanika ng'ate nze saagala akiwanike olwo nga kifula aliwa mu video simulaba ngolwala akutewa ate nga yekwekera ki mukazi wati yabadde akanyanga banaye mugyewo kamera nga kyekivuluga alekana mugyewo kamera temutukwata gwe just no batekuddeko nga tetumanyi
Simanyi oba ani yamulagiridde gye nnabadde. Mama, if you're not Simanyi. ready, it's okay. Marriage is not full. Yes. Kati eri agawala agali okunvuma naye nga gaba kati mulimu mu mutima gamba kale singa nakutta ekimuli kya ssente ekyo nga ssente ze yabadde ensonga enkulu bo balaba ssente zabadde ensonga enkulu naye nga kyaka kitegeeza oba ogenda yaayo omusajja okwata ekimuli kye nga togenda kuliza proposal ye tebuba buyaye. Omusajja yejje mu ggalale bulijjo omukipinga mu ggalale yagambe kanfulume n'afulumira mu giya. Nne n'aba TikTok bamanyira so ennaku ezo babadde bampika naye gwe topostinga ku musajja wo. Oba yabadde abasindika babadde bantu be. Lwaki obadde bakupikira ate wajjidde okola proposal? Simanyi. Vidiyo weeri awo. Mukyadiba nnyombwa mmwe. Katudibe naye nga sigenda kwagala muntu gwe siri kwagala ku mutima. Kati ono kyayogedde ekituufu. Wakiri wandibikutte n'obimuddiza nga muvudde waabo. Mu kamera. Yes, wandibikutte n'ogamba n'omuga sweet. Kamera yabadde abikwata byakira nga abitwalawa. Kuba essimu etabaddemu ezitabadde bbiri ezitabadde ssatu. No, mu proposal sebo abantu buli azze abayagala asigaze moment mukwano gwaffe ya proposinga mukazi we bwati. Kamera zisobola okubawo nga 10 ekyo sebo ne batapostinga. Choga abadde so ku proposinga nene TikTok one twekemu you can propose tulabe proposes zinajeza abantu banjawulo bataddeyo. Babadde baso ku postinga ne bitatuka ku TikTok okwo. Anti bapostinga giri bali nkwano nyo nga gimusanyukiddeko. Nedda sebo. Obeereeyo ng'okusajja guli kunyigiriza nti munange bakuproposinga n'omusajja yandikututte ow'omulamwa ng'agamba oyo bamuproposingira mu kamera mufumbo. Siri mufumbo. Nubufunza akulabisiza omusajja adda akulabisa. Byonna nze ngamba wamu alabika ate ategeera nduza kyaka kyabadde anoonya. Leta peace daddy. Bulijjo oliwa amatako boat. Eyo yagala. Oliwa mbwa. Bulijjo abantu bakubagamba waayo kati abamu okimanyi kino wafunye iwaawo ku bafans bo kati wafunye abakukyawa ekyo wakirowoozezzaako. Omuntu waddembe okola kyonna kya omuntu waddembe okwogera buli kimu oli waddembe okundiisa ebitaliika oli waddembe okunvuma buli kimu kyesitagenda kujjawo ku ssaawa ya kaakati ge yamaze okukikola yakikoze. Ate ya Karimu ani gwe ye Karimu simumanyi tuli abayita wano Karimu jangu olabe kye bakoze. Omusajja yani erinnya lye tumunoonya kayinza kati akuba nnyimba zikolima. Simanyi. Ayinza okuba ali muyimba bajjofula olutaaya wadde yanziba naye naawe kati ali mu kukolimira akuliko ssaawa eno. Kamwegande tolina wangi sirina tolina kuliko ssaawa eno layira walla bye biki nga bwe baabirayirawa bakabaka nasu sirina kyetaagisa ekyo sirina banesa abadde rednam na propose yebyaddala mbu lwaki temulekerawo kutunda busolo? You don't want others to see you. Bwetunda yangulako buno kagambye wano nze n'okuba omukazi musajja lwaki temulekerawo kati ngije mujje wetunda ku bangi otyo ono omwa asazeewo ogamba nti kuba ndoza kyategeeza olina bangi bojjamu akasente n'ogenda ewolo naakuwa kuba namukuulako kisoboka. Simumanyi naye nze bayirayo siri muntu nnyo w'abasajja omuntu w'abasajja oba omulaba nno nze siri muntu nnyo oyo. Naye kakati olwo omubukono tumunoonyeeko mukubireko kasimu mugambe manyi kyo kyabaddewo but next time you first tell me. Tewali mukwano gwe n'omu yakkoonako kugamba nti owaayi tewali namulyangamba mikwano gyo ena gy'omanyi nga mikwano gyo nze n'emikwano sigigatta na musajja gwe mpanjagala n'oŋŋamba mu mikwano gyo enayo b'omanyi bajjajja baganye
Weganya okola ki? Mu mikwano gyange No, mikwano gye olinamu b'omanyi Ssegijo. nina mbimanyi. Tebaakubbirako. Sigina namu tewali sanyu yonna gye nafuna nti oba waliwo ekigenda obeerawo oba ki. Sobola okubira Shifra n'omubuuza. Kuba ewaabwe obadde olina gw'omanyiimu yadde. Manyiimu omuwala omu. Muganda we. Tafiiringa disappointed gy'oli. Muganda we teyakubiddeko. Tewali n'omu yankubidde. Bo tebannabiraba. Ate nga be baabikutte. Baganda be. Bonna nga bakutte vidiyo. Kyokka ate gwe ekintu kisobola okugwa ku muganda wo nga kino tekitegeera. Kisoboka. Era omuvuka tumukubireko wano. Tumukubireko. Tomukubira. Kati tukole Shifra tumubuuze yatubulya ekituufu ki. Sina vile time ampeddeko. Tisimengere mugire. Shifra mukubire ku WhatsApp. Omuvuka tukyagana kumanya yadde omukubiramu akatini bwe kati. Nze by the way. Ogaye mbadde wali obaddeko n'omuntu n'ogamba kambeere naye kale. Wemba muyambe. Naye byonna byabyonoonye. Nze saagala cameras. Love mu kamera. Bisobola. Teeka mu lawudi wa. Shifra ekimuteesaako ekifaananyi kitali kiki ekyo kiteyeekakasa. Kiki? Aye katalina. Linda wait. Simanyi alabika talinaako data. Akolera omugagga. Tali ku ofiisi wifi. Aye kale ataliiko. Kati akolerayo. Akolera no gy'akolera. Bannange. Anyway, ebintu bwe bityo mulavu we bibeera, things happen. Naawe wakoze ekikyo. Oba mwabadde mu kakodyo. Ku trendinga tetumanyi. Ensi ebyo sibizanyi sisinikira amannyo mu bintu ebyo nze. Obadde okimanyi nti nekyo ekintu kisobola okufisa omuntu ow'omugaso. Omunnyonnyola n'omugala tulwadde tuzanyeyo kafirimu. Ewa ebintu babinnyonnyola ebyo. Biri ono. Ngo tubadde tuzanyeyo kafirimu. Tekisoboka. Kati omugagga mwamaze ne mumulaba n'abawaddiiro. Ate byali twamulinze twavuddewo buvika bali bakasaba afumijjukiranga nange enswadde naawe. Abantu bali mu bbaala buli omu maaso kukutunuulira. Abakwata vidiyo bakwata. Ebitiibwa abantu buli byagala bamuwe gwe ng'ogamba bawaswadde. Low on airtime. Nakugambye sirina. Wagobye omusajja tolina na ssente za airtime. Aha. Tolina na airtime kanteekeko omusajja atakuwadde ekimuli kya ssente kati singa airtime gw'otaddeko. Era nga nkyaliko ezo 15,000. 15 meka ezikola ekimuli. 16 obuntu 12. Sajja mulabisa. Shifra. Yo. Wasuze otya? Lindako. Nze njogera naye sigwe. Shifra ndi wano ndi ku interview ne bayitubuuza ekyabadde. Shifra. Anderson. Oli otya? Anderson. Oli ku mulimu? Yeah. Ndi ku mulimu. Ono lwaki bwabadde mu bbaala ne babaleeta ecupa ya kirabu n'ekimuli ne mubigoba? Tubadde tetubyagala. Gwe ngaani? Besi bakuba like baade bakwana gwe oba Shifra oba gundi baade bakwana gwe oba Aisha? But dayo ze akatambi okale front. What really happened? Ono tabadde boyfriend wamwe ng'omulaba ng'ali ne Aisha? Yes, like lwakugambeta. Oluganda nti tutegeera. Yes, bantu.
batagala. Yesu bakuba tamwagala. Temwakitegeddeko nga mugenda mu bbala nti ono Gaaya agenda kujja? Tetwakitegeddeko. Yeah. Like waliwo someone yamukubidde because twaluddewo nnyo. Oli najja like it was like a surprise. Yeah. Gwe obadde onywa kiraabu? Ate nga bo. Mulimu ebyabaagala nate nange sisambingirira nnyo ebisinga yeah. Gwe obadde onywa simubuuziza kya kiraabu. Tebamumuteekako. Gwe obadde onywa kiraabu? Ye. Sente zono ziweddeko. Wagobye ekimuli kya ssente tolinaako ssente. Amashifula bye. Kwe. Shifa yabadde anywa kiraabu. Kati gwe bedde ogamba ne bekwetera n'ecupa ya kiraabu. Shifula bujja anywa kiraabu. Kyoka omuntu abeerawo ng'alina bano abantu. Shifula omutwe nga mugumu. Ayina kuba mu butasika. Ayina okwesanyusaamu ng'omuntu. Nati ngamba bwe alina okunywa bubbi obuli light. Gwe atamutegeera butegeeza. Mutamiivu. Si mutamiivu, omuntu okunywa omwenge tekitegeeza butamiivu. Kubeera agunywa enkeera n'agenda n'akola emirimu gye. Omuntu omutamiivu yonna ateefaako n'anywa ate omutamiivu anywa buwunene obwenge obwa layisi. Yeyo omutamiivu. Wulya kyentegeeza ne bw'aba kale ng'anywa kiraabu naye nga teyeefaako ng'omuntu abeera eva mu kunywa leero enkya ku makya yeyo omutamiivu. Naye omuntu eyeetwalako out n'anywayo ku kacupa taba mutamiivu. Otegedde amazima. Nti naye nga alina kyayogere n'agamba mulimu ebyabaagala naawe mu makkati byatayagala kuyingiramu ng'omuntu. Kitegeeza nti mubaddemu nga mulimu ekitali kituufu gwe n'omuvubuka. Nti yes lwali nawe alabika abeesibako yeesiba kuba tamwagala naye nga mwali mweyagaddeko. Ate nakigaanyeeko of course twali tweyagaddeko. Kale emyezi 3 n'omuweerawo. Mitini bwalaba balinza mwaka. Naawe bakulinza omwaka. Oli lake oba kale weesiimye. Gwe olukwana ng'osumulukuka. Nyanti lwaki ekiri kye nagambye omusajja asobola okujja mu bulamu bwo ng'akola obuntu bwe batakolangako. Obukosa bagenda kusika omutima. Nammwe abasajja muli bayaayo gw'omuntu lwaki watomugamba kituufu. Tokwagala. Obuntu obukolayo just 2 weeks mwezi gumu ng'otandika okyusa embeera. Lwaki totandika nga bw'oba watandika? Abikolera wano mu kutandika nabo olumala olya na. Baseetula butebe bakunzigulira nzigi babaki bakwata busawo abo. Baba bayaaye. Baba yaaye. Anyway, Aisha, tukome wano naye maama. Kati abamu baadde balowooza no sitanti. Owaki? Abamu ne balowooza nti ki. Kati nze nkyetaaga sitanti owaki era ninayo nakivulu nti njagala kitrendinge. Okyagala kubeera mu mawulire. Okyagala kubeera relevant. Nga nkolamu ki? Nsisi kalenge ekyakwongerako yoyo Aisha yagoba proposal manyi kali kati akokugoba ku mulimu kalango kaggwako. Baadde bampita Aisha waki? Kati bagamba bwadde balakwisa Aisha wa bata. Kati bagala kutandika kumpita Aisha omugobi wa proposal. Omugobi w'abasajja. Nendo buli omu waddembe okumpita buli kimu kyayagala. Yes. Buli omu nvuma ky'oyagala mpita ky'oyagala byonna bigenda tuuka ekiseera biggweewo. Obe nga tewakyali abiwuliza. Nga tegakyali mawulire. N'ekyemmanyira sinze nzekka ayinza okikola ekyo ekintu bawala bangi naye era nga kulina ku kisinziira. Badde okoyo obwenzi bw'omusajja. Nga kulina ku kisinziira. Abadde abagattika. Omusajja by the way simanyi omusajja neggwe omusajja atamanyi
omusajja wakigambye pulasa akwogera bingi bigenda kundeetera buzibu tamanyi saagala byogera naye nga ye mu buliri ali oke is fine naawe wabula kino ekyobwenzi kibadde kikutawangi kulumya omutwe ova ne ku bwenzi sinnakikaatiza nnyo nti nno mwenzi tatuukiridde wakyalimu ebintu nga tebibalansinga mu mbeera mulema si mulema ayika endusu gaayi mulungi gw'omulaba ayika ekintu kyonna gaayi mulungi nnyo talina buzibu naye just ebintu byazzenga akola kale akoze ebintu bingi ebintu byazzenga akola ebimu nga si ke kaseera akabadde aka propose ate kyasinza okunnyiza kamera mu bbaala awe wavudde obuzibu ani omuntu bamukolera ebintu according ku status ye kati gwe yakulabe ng'osaana bbaala ate nga nsaana bbaala ye yantuteyo ffe twabaye tugenze yali asobola okutuma omuntu ne bakulima ne bakutwala awantu awaliyo awalala wonna oza lwaki yalonzewo najja mu bbaala lw'omu alina entegeera ye ove neku ekyo ogamba mmala kumala kompyuta biki lw'omu alina entegeera ye ate n'ekigenderera simanyi oba kwabaddemu n'okwagala okulabisa I don't know kubanga omuntu bwe wejjayo ng'okimanyi obulamu bwange bwe butambuza tolabanko nga nkutuuzizaako ku akawunti yange even status oba kiggwe ne wejja ekitegeeza naawe oba olina alina ekyaka alina ensonga ze lwaki kwejjayo okwepostinga sirina kirala Uganda is our motherland abantu betwagala bo tebatwagala tebetwagala bebatwa kati ogenda oli ku kisajja tekikwagala abadde akwagala omugobi ojja kutuuka okaabe nti bana enkoze buli kimu n'omusajja kyokka akukolera byoyagala tomwagala oba nno nabo buzibu bwe mulina nanti kisinziira obikoze otya era gwe abikola oyimiridde otya tamuli kutegeera nsonga yange muganda we yakubiddeko ono akola tewali yankubidde muganda wange nga maneja wange sina maneja kino kiddamu kikatiza sina maneja yali kale gwe lotaddeyo nga maneja wo kitereeza sigenda kiddamu ngamba kale maganda we bakubiddeko okugamba owaayo ate bino maama wo mu kyalo yakubidde tannabiraba singa yabisinga yankubidde dda amanyi kulingiza bambozi mu kati nga bakwogeddeko nammwe mwayogera nnyo ebigambo ebinene ndozola bye twayogera bitandise okujja biki bye mwayogera oyo omwana mwenzi siri mwali munyenze kati nammwe mwagala okuntabula mwanyendako kummwe ttiimu yammwe mwenna okutandikira kwani siko Faruku ani yalanjagaddeko okutegeera nti no mwenzi omanyi walabira ewala ate bino biki ebijja buno si bwenzi kino nabadde nkikola nzijja ku mutima nzi bannange obufumbo negwe proposal ogimanyi bulungi gwe bagikuleetera kati kale bweteeko nawe mu bigere byange omusajja tonnamutegeera bulungi atalimu amakoonakona tebitegeerekeka tuddamu nakuleetera proposal oyinza kukola otya takugambye biri mu kamera twali mu kugimu bannange kale katugeze gaayi oyo tulina 100% ng'oyo gad omulimu nga like 30 kyokka nakuleetera proposal bya kisiru ku sayidi yange anvume naye bya kisiru omuntu sooka omusome omanye embeera ze omanye kino ono singa mba nze n'akantu bwe kati newe kati kayinza muyisa katya naye te proposal mu kamera sikupostingangako kitegeeza yayagadde kwerabisa yejje mu galala kendoza mugenda kunzirako mulango obwenzi